Balimba batusanga batuse okufa wale ku Hilton. Asman Basalirwa ku KAKALAAMU. Donated by Asman Basalirwa akazirayo. Ani abona ku ambulance Asman Basalirwa. Ani abona ku truck. Muri mu truck tamunayo Asman Basalirwa ono akolagana n'abantu abafuukirire Uganda ebizibu. Speaker wa Parliament Aneta Among balire sente n'omuli ow'omusolo okudimala mu Uganda yonayona. Nenda Asman Basalirwa nkobere iteeka kiri yadeema ng'eriteeka lyabita eiteeka eryokubiri eryokuba komishona sente galiko balyona lyabita ngezira kyadeemye. Asman Basalirwa Bobi Wine Asman Basalirwa okekyo yali alijamu lyakalu ayi Bobi Wine we yaida wano twamukubira campaign You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMU The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, kwanirizaako nnyo nagyo sinzira okubate ng'otulaba omukutu gwa The Answer Channel kasibeti nno obulamu butambulanga wogezzaako okubate ng'obulaba. Baganda baffe bali mu ggwanga lyattu Uganda mwasize muti eyo. Baganda baffe bali wano mu diaspora betuwangala nabo waneeno kasibeti nno butambudde bulungi olunaku lutambudde bulungi. Abatulabira mu shift ez'enjawulo nga saa zino olina shift gy'oli mu kucapa kubuuzizaako nnyo kasibeti nno shift etambulira ddala bulungi nga bwegezaako okubate ng'etambula. Abantu abali mu BC, mu British Columbia, abantu abali mu Alberta, abantu abali mu wano mu Ontario, mu Toronto, abantu abali mu Ottawa, abantu abali mu USA, Boston, abantu abali mu California, abantu abali wa Atlanta, yonna gye musinze okukwatira mutulaba Netherlands, babuuzizaako nnyo Sweden, betuwangala n'abaana abantu abali mu UK, babuuzizaako nnyo baganda bange. Nze KAKALAAMU The Answer, nasazeewo okubate nga nzijanga by the way mbanyinyuse kawungeezi kano ate nagera nendookinga muganda wange nti simanyi waliwo omulala ali ayita mu experience yemu nange nti kyatandikiriza mpola mpola nenagenda okwesanga nti newemba like newenyinyuka nga bukyali obudde sisobola kwebaka nga tezinawera ssaawa 7 ku 8. Obwongo bwange bwalookinga ku ssaawa 7 ku 8 nga nkyalina Uganda. Ngubongo bwange bulookinga bwalookinga ku ssaawa 7 ez'ekiro emba tebuziweze sitandiikiriza kufuna tulo. Kati ebisinga binsanga awo mu obudde. Kati ebinsanga mu obudde nenga kikikyo kambeeko ne kyenyogerako kambeeyo ko twogeremuko
oba oli awo waliwo baganda bange shift beziri mu kuwuuba nga mwagala okuba ate nga ebimu temubirabye oba oli awo nga algorithm ereese ebintu bingi ebimu n'obimyesinga so mu kaseera kano nasazeewo nsobola okuba ate nga nzijanga nkwongerezeeyo nkuwengayo okubeeba binkoledde olunaku nsobola okuba ate nga mbikuwa tomanya naye byandikukolera olunaku kya tutambule kuba katuli ffenna tuli famire emu nze mpangala nammwe waneeno ebimu ebitunyiga ffenna bitunyiga wamu ebitusanyisa bitusanyisa wamu so nga ate n'abantu abali e Uganda ate waliwo ebimu bitutambula nga bikontagana tubigatta wamu ffenna so bwese wekiri kasima temuli bulungi nga sinabagenda ku kankoledde olwaleero nina osooka okujjukizaako muganda waffe awangalira wano betubeera nabo nga bwemba nnyonnyodde ng'oli wakati mu kubeera nga onoonya kye bayita plan B oli wakati mu kunoonya ogezaako okugatta ebintu ng'era kituufu ogezezaako okukwate ng'obigatta naye nga tebinaba kutuuka we binakwate nga bituuka nja kwogera ku bantu baganda baffe abali mu bizinensi nga walinako meaningful life walinako obulamu bw'olowooza nti ali otuuse naye ng'oli mu bizinensi ng'olaba ng'ekitanaba kugatta bulungi ng'ate bw'olaba biringa ebitambula biringa ebitatambula nga n'ekirooto kikuli wala nnyo nkugamba nti waliwo enkola eya franchise business eno enkola ya online ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu ng'eri mu nsi 23 countries asaako ne locations 46 kino kitegeeza nti you can also work wherever you want so okuba ate nga osinzira wonna wooli kasobera ne laptop oba simu ne wifi oba intaneti osobola okuba ate nga osinzira gy'osinzidde n'okola ssente otya nti bakasitoma be bakunoonya wabula nga si ggwe abanoonya kyenkugamba nkirimu nkikola era akadde nkalina akwogera n'abantu abamu abantuukiriddeko nga bayita ku fano aba website yange mbadde mbanyonnyola ekintu kyekimu nti baclient si ggwe abanoonya bula be bakunoonya bakutuukirira ne bakubuuza about the business nga gwe ekikyo kiriwo kimu kyokka kyakubatwala step by step ki ekyetaagisa okukwate nga wachivinga oba otapinga mweno business opportunity nabwe nosobola okukwate nga wenogera ku nsimbi but slow but sure si bino byasimanye nteekamu mmeka nfuna mmeka olina osooka otegeera kiki kyoyingiridde kiki ekyetaagisa okuba ate nga kikolebwa okuba ate nga ofuna ssente business kika ki eno ninakozesa marketing model ki gye nina okuba ate akozesa ofuna ssente ntunda ki cause tukkiriza nti business ziri za mirundi ebiri either olina okuba ate nga otunda kyebayita service to get something okubeera nga bakusasula oba nga olina product gyotunda okuba ate nga osasulwa service oyinza okuba nga kino kyetukola muli musawo oli simanya engineer you delivering service then ne bakusasula olwekyo kyokoze kati wabeerawo ne kyebayita product part of it nti olina kyotunda katugeze otunda kamera otunda simu otunda laptop olina product gyotunda but mu kugitunda you get the commission about that oba otunda n'ofuna sell ofuna sell then olyoka osasulwa ku ekyo so bwekyo bwe kino okuba ate nga kibeera sikugamba nti kanzanye kino bwenzanya kino then ofuna kino nga totegera biki byozanya olinga ali mu zzaala then nosobola okuba ate nga bwogenda osasulwa so enkola eno nyangu nnyo okugitegeera naye njagala nnyo okwogera n'abo abantu abaagala okuyiga abaagala okuba ate nga bali coachable oba nga bali ready to learn n'abo batalina mindset eyo ya nteekamu mmeka enkyanfuna nteekamu mmeka nfuna ntya like quick mindset eyo okugamba mbu nzanya buzanyi nteekemu nfune eno si bwe kiri you building something for today for tomorrow kyobolaba okugambye baddewo for 51 years you can also do the due diligence oba ontuukiridde nekulaga company kika kyenje tujinga nayo kikyo weetaaga okuba ate ng'okola yo to tap in the community so you can call me and also visit my website www.g-vfina.com bw'ogendayo bw'ojja swadabu nnyo okuba ate ng'otufuna wonfuna nze then n'ennamba yange osobola okuba ate ng'ogikozesa on texting oba onkubire okuba ate nga tukwatagana but most especially sijja kalekayo kano abantu abali mu zino ensi fwekka abali mu zino ensi abantu abali mu Dubai oba UAE n'abali e Uganda please this cannot be for you kubanga ebizimu ku business etambulira ku yo why the big why you want to start online business the big why you want to start anything ekyenjawulo so
abantu abali e Uganda ebimu waya mweyinza okubanga yanjawulo omuko ku yene yaffe ya family yaffe ya kusavinga yaffe ya kwebakamuko so ebyammwe birala muko so I can request abantu abali wano ng'akalanga kwekavuze so please mwaba nnyo okubatera mu contactinga tutambule ffenna kale bansonyiwe wekiwanvu naye olw'ensonga nti bantu bangi badde bafunye ebizibu bingi nnyo mu zino bizinensi ate nange nesaga nnyo okweteekayo nga neetaddeyo ku kintu kyemanyi nti obaoliawo by tomorrow kijja kuba kiyiise so nina okuba ate nga nkikkaatiriza nti you are dealing with some abantu gye bali abantu si roboti wabula odiringa n'abantu si kinoomu nga nange muntwalidde kaakati leero tugenda tandikirawa leero tugenda tutandikira kye bayita omwami gwe bayita Basalirwa akaseera akaweddeko emabega awo abadde ali ku TV radio ku radio YouTube ku YouTube online ku online omugabo gwe gwagamba nti bamuli bubi Bobi Wine amwogerera amafuukuule njala nkwate bulungi ekibadde kimwogezaga nti Bobi Wine buli wagenda amwogerera amafuukuule mu kaseera kano yabadde agenza okwewandiisa sikusuubira nti Bobi Wine yabaddeyo bati njagala owulire kye bayita okukuteeka ku musaalaba bagamba nti twakutwala kati kafa abakujjayo bimuweddeko omuwagizi akutte omuzindaalo n'amusoya ebibuuzo n'amusoya ne bamuwuliriza paka batuuse okwagala omusikako omuzindaalo naye nga okwekaza okuyitirivu okubadde awo guno omulembe nno okulabika gukyuseemu njagala owulirize akatambi kano era osobola okubate ng'okalaba biki ebibadde bwana Basalirwa wajjeema ng'ali mu kwewandiisa era kiki ekibaddewo mayina gange mangi tahanani lwaki mbaawo ku jobless mukulu Asman Basalirwa twamuta mu parliament okumala emyaka 7 Asman Basalirwa nze soolamu wakuwira mukumu wa kalulu olw'okubanga amaze emyaka 7 mu parliament abweyine lunaku nga kampeyini etuuse n'embala eyayira okufa ku bantu ab'Ebujiri. Ensonga ey'okubiri Asman Basalirwa ono akolagana n'abantu abafuukirire Uganda ebizibu. Sipiika wa parliament Aneta Among baliira esente n'omuli ow'omusolo okudimala mu Uganda yonayona. Asman Basalirwa baabisa iteeka erya iPod obutawa atabaire mu iPod obutamuwa sente kyafuna Bobi Wine bamusondera esente nga bamuwize mu sente da iPod bajadimuwa nenda Asman Basalirwa nkobereku iteeka kiri yadema mu parliament engaito okumuntu okwambala engaito ba beret bakukeme bakutwale omuntu wa wasi bamutwale mu yogera olunyankole lwaini ey'amagye nenda Asman Basalirwa nkobere iteeka kiri yadema ng'eriteeka lyabita eiteeka eryokubiri eryokuba komishona sente galiko balyona lyabita ng'ezira kyademye Asman Basalirwa Bobi Wine Asman Basalirwa okekyo yali alijamu lyakalu aye Bobi Wine we yayida wano twamukubira kampeyi bakajenga kukoma kwa nani nga nani atahuse ekintu ekyokusatu balimbanga batusaano batuse okufa wali ku Hilton Asman Basalirwa ku bakagaali donated by Asman Basalirwa akazirayo ani abona ku ambulance Asman Basalirwa ani abona ku truck muna muri mu truck tamuneyo wano bagumusikako
agenze n'abeera so deep nnyo ng'atabuse ne bagamba edda ssebo tekijja kusoboka bagumusikako omuzindaalo bagumusikako bwana Basalirwa kye bayita amaswaloswalo n'agamba kabagumuddize ne guddamu ne lukoya wuliriza Tiena muntu yena afere alemese muntu kubuzachi ekyokubiri ezira kibuuzo kirina makwira mu kizirayo wekiriza abantu basookera irala ninze musabyeki omukisa tiena muntu yena afere alemese muntu kubuzachi ekyokubiri ezira kibuuzo kirina makwira mu kizirayo wekiriza abantu babuuza eki ebibuuzo babuuzani era nizateeka okola ki so n'olwekyo mbasaba mwikaikane mukola ki mpegaano muganda wange ayogera ensonga naye nga atuuse ekiseera nga bakyabiwulira atuuse ekiseera nga tebakyabiwulira muganda wange akalulu k'omwaka guno balabika abantu bagenda kajja mu lutalo wulira wekiriza abantu babuuza eki ebibuuzo babuuzani era nizateeka okola ki so n'olwekyo mbasaba mwikaikane mukola ki mpegaano muganda wange ayogera ensonga nini musirike twiremu ekibuuzo Asman Nansonyiwa nakadda mbadde nsazeewo nfumuka chai anyway nange gye bujja ebyobufuzi obiyingiramu namutima oli muzibu gye bujja abantu bayinza n'obutamalangako na bisanja ndowooza bakuteekayo tolina kyolagawo nga bamala bakukwakkulawo ebyaddala gye bujja ebintu bigenda kutabukamu abantu baagala kukyusaamu baagala like baagala kati nga bwe nali ntandise we natandika nga nakajalo ne bagamba nti ebyobufuzi engeri gye bikyuseemu abantu bewalindanga ku barometa bewalindanga kusimanyi gasimbagane olutindo kusimba bewalindanga ku simanyi CBS baani ogenda tuukayo nga mutuufu olabye ddala ate ono akusingira ate oli byayogera so ebintu bigenda bikyuka bwana Basalirwa abadde yekyangira ku TV ne radio nga bamuterese ate abasoga balabika okuba sibangumu basoga bataba bakwate bulungi balabika okuba nga enkyukakyuka eyinza ofa obutuuka eyo bakambwemu so omukulu bwe batyo bamulemeseza n'okwogera impression eyo oba ogitunuulira bwetyo ku kibadde ku laala eyo bw'ovaawo gwe nga gwe nannyini tegeka laala eyo oba osuubira kyo oba osuubira oba olaba bwakalulwawo kubanga awo ndowooza omanyi buli muntu wabeera waba ayagala waba amaze okukola nomination waba atadde laala ye wasuubira nti wano kati amanyi gange bwe gali obuwagizi bwange bwe buli kati woba osuubira nti wano obuwagizi bwange businga we buli momentum yange eva wano validation yange egenda va wano bw'oteekayo ne wakulema kanywewo ku lwekyo bagamba tunaabiwulya tadduukirira nduulu wano mukamuli wennyini wetusinzira tunaalaba 226 we kinaabeera
tewakyabula kati myezi tegikyasukka myezi esatu tegikyajjula tujja kuba tubiraba. Then nga tuvuddewo nga tumaliriza bwana Basalirwa namba 2 wa Yoweri Kaguta Museveni mu NRM mukulu amanyiddwa nga Alhaji Kigongo ndowooza atuuka ku Alhaji leero alabika kkiriza era mukatambi kakoze abadde alina muwala we nga mukolako endorsement nambi jjukira yeesimbye ku mukulu amanyiddwa nga Nalukoola yazzeemu era bamumaze omunominatinga kati nambi oyo Farida wayise kitaawe akonemu stampu taata we ebimu ku bigambo byabadde ayogera abadde ali mu kukkaatiriza na kunnyonnyola byayize era byalaba nti Bobi Wine byayogera ebimu bituufu era ku bigambo byayogedde nti bituufu ayinza okuba abadde akireetanga okujeregerera kyebayita okujere si nze munyala bannange kyebayita okujere undermining someone engeri gyakireeseemu uliriza era nze njagala okubagamba Kyagulanyi waliwo kyemwogeraku Kyagulanyi mwogeraku ki twagagamba abantu mwebeereremu abeekalirawo bokka mutereevu mwebeereremu mwekka kiba kiri n'olwekyo bw'oba n'ebizibu sigaza bizibu byo okuziwulirako nakibagamba nga mukiwulira ali atamanyi kukivunula asigale awo. Waliwo omuntu akola statement n'osuubira nti wona ajoogera endugu egenda kulayo eri mu bantu nti okoze point. Mwami Kiyimba, we have a respect kuw'emyaka namuyita mwami Kigongo kuw'emyaka kati agenze n'akola statement ng'amanyi ajoogeredde ewantu ewatuufu mu kaseera akatuufu naye ng'ebyaddala abantu bajoogereramu tebali ready ku receivinga mu kaseera ako kikyayogera. Ne muwala we munyinyini asesa amagye mu lukufu n'ababadde ku stage tebategedde kiki kyabadde ayogera. Ono ebiseera ebisinga bagamba Bobi Wine wagenda ku katuuti avumirira abantu kati ono yamweyitidde kati bwajja n'amusunsula n'amutandika ng'ate bagamba ayogedde bubi kubanga ebiseera ebisinga batalumbye ku bantu batamulumbye. Nze mbadde mugoberera bwe yajja wano yayogera statement eyaleeta hooking out. Bwe yajja wano mu Kamuli nali ntudde mu maaso wenti nga bantu bamuliize essaawa eziwerera ddala I don't know kubanga natuukawo essaawa ndowooza nga 5 ku 6 ng'abantu bali bwe bati esooka batuyita mu press conference naye abamawulire ntukolako press conference oba naddayo neyeebakamu banaakola biki I don't know naye abantu baali bakooye naye ng'abantu bakyaliwo naye mu byonna yayogera ebigambo byali birungi omanyi alinga alimu olwa pasita bigambo byali bingi nnyo naye nze ebigambo bye nakwata ekigambo kye nasinga okukwata kyali ekigambo kimu. Yagamba ensi Uganda tekyetaagisa kubanga wasoma nnyo okumanya ebizibu ebiruma Uganda oba n'okumanya engeri ogenda oterezaamu ensi Uganda. Yagamba kikwetaagisa kuba na mutima gwa ggwanga okubeera nga okutereza ensi yaffe. Ebyo bigambo kyekigambo nze kyanne like kyekimu ku kigambo ekyatuuza wansi wali obeddekaawo n'ogamba gaya ayogedde naye kano akagambo kabadde kayitirivu nkakutte cause by then bali bagamba atasobola awo naye yayogera statement na summarizing abantu bonna aboogera. Yagamba nkiddamu nti okutereeza eggwanga lyaffe Uganda tekikwetaagisa kubanga wasoma nnyo kikwetaagisa kuba na mutima gw'eggwanga. Mutima gw'eggwanga gwe guliwa kwe kumanya ki abantu abalala kye bayitamu kwe kumanya ki like struggle za buli omu n'ozivalidatinga n'omanya engeri ogenda navigatinga mu system ya buli omu asobola okuba ate nga ategeera ku system abantu basobola okuba ate nga bafunamu n'omanya kiki kyolina okuba ate ng'okolera bannayuganda kyolina okuba ate ng'okolera ensi yo. Ekyo kigambo we yakiŋŋamba nesooka nsirikira ne ŋŋamba waawo this guy deserves the credit. So
byonna tubiraba era tugezaako okukwata tubigoberera n'ebirala bingi nnyo ebibaddewo. Leero ndabyeko ku speaker Anita Amongi nga alinga yeerangidde gwe bagala olangirira ati no ayisemu anopposed soka nosiikira n'ogamba waawo what's going on ne tayebwa abantu babiri mwena nga muli ku kifo almost ekifo kyekimu nga muyisemu anopposed emitooma newa ebukedde wa Anita Amongi bayisemu anopposed n'abalala babiri besitategedde naye mu butuufu osooka nosiikira n'ogamba tekisoboka sanga nnyo kwogera biyitiridde kansubenti ino tutambula bulungi okulamula kwaffe kuli awo mu comment section tusobola okukkirira awo wansi netusobola okuba ati nga tutuusaamu obubaka bwaffe ku byoyize ku byolabye mu kano ka vidiyo oba byolabye mu butambi bwe tutambudde nabo bwe kikyolabyemu kansubenti nno sirunze bubi olwaleero tunaddamu olundi atakumira mpeera bankumire babayi. The Answer Channel, a solution to every situation.